nga wayisa erinnya Ray P mu kamwa wekwasisa wayisa ng'olina wayisiza libinde bane Ray P mu kamwa bbawe ebbaluwa eza attempt oba wayogera ku cocktail ezirabula okutwalibwa mu mbuga z'amateeka era nga mu ebyo ebigambo ebisinga nti ekisooka abantu bakozesa abadde boogera ku mboozi ya Ray P nga bakozesa obusungu bungi bakozesa ebigambo byakozesezza bannayuganda wano tuyogera akazungu kaffe kali ke twalimu ebigambo mwalimu hatred nti abadde abamwogerako nga bakozesa obukyayi bungi obusungu tebali professional n'ebirala bingi nnyo naye nga mu byo ekigenderero ekikulu abakulu ababiri baagala obukadde 3 ne open apology toseka tusigale ku open apology obukadde 3 bwe tuyikwetiga obukadde 3 kitegeeza ono alinako mmeka so fawe enkofaminga divoshi bamwagaza 3 Simon bamwagaza 3 Emma bamwagaza 3 enza obasiri gundi bamwagaza 3 ani Jackson bamwagaza 3 musajja watu sinabategeera nekati ne yafulumya story kenyini ngakadi kyewunyiza ku round about kolo tebakola mboozi wabula aba editing bagisala bagiteekawa ku YouTube naye yagamba Ray P yamugamba nti naye bakwogedde naye Simon nga tetunaba kuyikwetinga ssente ku value yaffe osinzira ku kyoga nti njagala miliyoni 3 ekyesene si kyekikulu ekinyusiwe kiri waliwo omusango iye ensonga teri ku ssente ensonga nti waliwo omusango ensonga submission yange nze naganya posting epapula eyo because inze effect yange nina engagement zembadde over the weekend nga waliwo party emu ewulira nti nejja kufiirwa singa ekino kisigala kitambula nga ekikola ki so nze byange idisaabe postinga so but nze ndowooza yange mu mateeka omulamuzi bamuzuula nti alina conflict of interest ku musango bagumujjamu ne baguwa omulamuzi omulala ekizibu kye tulina mu mawulire nti bwe nfuna conflict of interest mu nsonga sina ngeri gyenjivaamu naddala nga munamuli munnange yakiri mu lwansonga bwe njivaamu kitegeeza pate eri eyeetaaga justice eba tejja kulabika eba tegenda kukola kulabika simanyi sayizi yaffe simanyi sayizi ya show enkola but abantu abalandaba abatono oba abangi be bantuusizaawo enkola ki abantu abo mwe muli Sophie n'abaki omulimu gwaffe ogutuleeta wano ku makya isooka ku entertaininga ku informinga na ku educatinga mu information tuinfomingiramu ebizibu by'abantu abalala ne tubikola ki ne tubiwa platform ekyokubiri amawulire tulina kuba mirror to the society ebiri mu bantu bye tuleeta ne tubiwa abaki abantu kakati tewaliwe kirikeera ne kiba ne tutandika okusirika lwakubanga keeza wa mawulire currently Uganda yinza okuba eri mu TV ezisoba mu 40 genda ku fitu eyo genda kulaba TV bungi nnyo kakati buli TV esobola okuba nga hiringa ba personalities nga 40 kati abantu aba 40 oba bayikwetinga time was 40 Uganda neina bannamawulire tabamanyi muwendo kati buli lunaku singa buli bannamawulire babiri babaako ensobi ze bakola nga ensobi ezo tuzisiikira kubanga bannamawulire bannaffe bazikoze tugenda kumalirizanga tukyakola makulu. Simon, let me tell you this. Sometimes tuteekerawo bannaffe omugongo nogamba okay sali yagadde kikuba nnyo naye ng'osomanye ekituufu and then number 2 oluusi ne mubanoonya nako like ofune ekituufu ekiriwo ne because ye abantu yaliwo oba kyekiriko n'atayagala kuwa kifaananyi kituufu simanyi lwaki omuntu avayo n'agamba ngenda kusuwinga buli muntu eyagezezzaako because at the end of it all bano abantu obeetaaga Simon era nga bwe nasoose nga ngamba asirise teyejjusa ate era aliwa bitono so kati ze kyemaliriza naki ekisooka nze ndowooza movie y'okusuwinga kuba ne case teziriiwo I'll use my personal example nga abanda bajulizi nkubiridde ensonga eno oyinza okulooza lwemi mwinako n'oluganda ate va kwekyo ate kasuku nkikubiridde nnyo n'okiwumbirira engeri gye nkiwumbiriddemu Ray P tasobola nakeera ku makya nga kiri kunze n'akiwumbirira ate gwe ky'omanyi okigenda sasula 3 kizibu so kyenteesa nti move entuufu yandibadde
kukola kiki kituufu yeah. Then sembyo n'abamawulire abamu no test buli gwe bawandiikidde ekibaluwa ng'oli munyiivu nnyo ng'owulira kati obuli oyagala mwabya we are testing your professionality now yeah. Buli w'amawulire gwe bawandiikidde ekibaluwa ng'ogenda kuvayo tandika okwogera with emotions of be kati otandise okutuukiriza ebiri mu bbaluwa wakati nga bakuwandiikidde stay professional. Do not use emotions okwasesinga n'okwanalizing ensonga eno era bwe nga tusobola kukistandinga please keep quiet lwa nsonga nti naawe ogenda kufaanana nga eyakuwandiikidde ate n'ekyokubiri bannamawulire ekintu oba tokiinaako bukakafu muyiga okozesa ekigambo mbu allegedly tojjaayo mutwe ogamba nze era nabaddewo tobeera nga babooda naye kino nakyo nkimaliriza I'm a graduate na bachelor's in mawulire. Iye. Basita abali mu mawulire nga muli bakabi nga temwasoma mawulire muddeeyo musome. Sasi kunyama. Manyi tulina obuzibu bwa talent asobola okwogera mu bateeka ku TV tebamanyi ethics tebamanyi kibalina kukola bali awo bwe batyo muddeeyo musome kwa muli kutawaanya ffe abaasoma. Ako kwefu tugende ku story endala ndeka. Kaakati awo nga tuvuddewo Hot 100 yagaddewo. By the way, nze ensonga gye ndi emotional nayo sigikola na nsonga nti saagala kulabika nga anyiigidde omuntu. Hot 100 yagaddewo.